Nnyo Saulo okulira ate abakulembeze mu kibuga eky'Entebbe bavumiridde abagagga abasusse okuyiwa ettaka mu nnyanja n'entobazi kye bagamba nti kigenda kwonoona nnyo obutonde bw'ensi. Babyogedde mu lukiiko olutudde okulaba ng'ebikolwa bino birinnyibwa ku nfeete. Abakulembeze okuva mu kibuga eky'Entebbe nga kulembeddwa mu ttawuni Kiraka Division B Danfred Lutaya bavumiridde abagagga ku ssene kampuni eziwa ebitaka mu nnyanja ku ssene mu ntobazi ekiti bagamba nti kikyamu. Naye bw'ofuna omukisa n'oweebwa kuba nti osomba kasasiro okumujja mu maka bakuwadde bugagga. Ate bw'otandika okukola ebyakasobeza n'otandika ate okubizza ate mu bitundu bye wandibadde okukuuma ennyo ate oba okoze kivve. Okwogera nno badde mu lutulo luteekebwa okubangula n'okusala amagezi okulaba nga ebikolwa bino birinnya ku nfeete. Lwetabiddwa abakulembeze mu kibuga eky'Entebbe abakulira kampuni ezisukanya kasasiro n'abantu abalala ng'ali ku ofiisi z'abakulembeze mu Ggombolola B ttawuni Kiraka Lutaya yagambye nti kino ekikolwa kyamu nnyo okwonoona obutonde nga baliwo ebitaka mu nnyanja wamu n'entobazi era basize okussaawo akakiiko agenda okulondola abantu abakola ebikolwa bino bavunaanibwe. Kuba tulina damp site obwaguuga bw'ettaka enkumba. Kakati bwe batosobola kutwalayo ebisasiro ate ng'ojja ssente mu batuuze oba muntu mukyamu. Era njagidde abasawo baffe batune kampuni ezo n'eriiso lyogi gye bakwatira mu kikolwa ekikyamu eyo kampuni evunaanibwa omusango. Agambye nti bano bakusasula engasi ya $70,000 buli akwatibwa nga ebitaka mu nnyanja oba mu ntobazi ate ebyonezi birina okukola awatali kuttira mu ntiina ku liiso. Ennyanja yagala nnyanja gyefuula ye. Agambye nti Dema ne poliisi tebafuddeyo kuyamba kulwanyisa ekikolwa kino wabula bongera kuba abantu baluwa nabukuumi okwonoona obutonde. Naye omusajja n'asomba ettaka n'asima ebinnya n'azimba omusingi n'asomba ettaka n'atandika okukyusa ennyanja sayizi yaayo nga poliisi tekigikwatako. Nti ffe nga municipal council tuseewo ekifo oba kinaaba kyakusasulira abantu bano abamenya ebizimbe debris n'ebirala ebyo byonna bwe banaaba nga basobola okubitwala. Godfrey Sempija yakusakidde egguli lino. Ebyemizannyo mu Gabuutikidde. Agavudde mu nsiike ey'ebyemizannyo liigi y'eggwanga ey'omuzannyo gw'okubaka eya Netball Super League yazzeemu okuzannyibwa eggulo ku kisaawe ekya Chelsea e Kamwokya n'emipiira 3. Emipiira 3 gye gyazannyiddwa eggulo mu liigi y'eggwanga ey'omuzannyo gw'okubaka eya National Netball Super League nga gyonna gyabadde ku kisaawe kya Chelsea e Kamwokya. Bachampiyoni 2018 aba Prisons basitanye okumegga Busia Greater Lions ku ggoolo 47-34. Ekitundu ekisooka kyaweddeko nga Busia ekikulembedde ku ggoolo 19-18 wabula nga mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri bano tebasobodde kukuuma muzannyo guno bwetyo Prisons n'eggwangula ku ggoolo 47-34. Wabula Busia Greater Lions yameze African University nabo abakusumusibwa okujja mu liigi ku ggoolo 42-41 ng'ate UCU yakubye UGX Luweero ku ggoolo 62-34 ng'ogw'Amakindye Weyonje ne UPDF tegwazannyiddwa olw'enkuba. Just Katonda atabadde ku sayidi yaffe but tukoze ekyetaagisa buli kimu kye tubadde nakyo ekyetaaga tukikoze just lwakuba Katonda atabadde ku sayidi yaffe ate abazannyi omupiira bakimanyi. There is a time when you win, there is a time when you lose. But next time I promise you, tugenda kibakola. Akoti za motivator, era we tuddayo. Tanenyanso bizibaddewo, atuzambuza maanyi, natugamba next time better. Kati era omuntu wabata akuvumye na just not motivating. Era you still work hard. UCU ekulembedde liigi n'obubonero 6 ng'ebwenkanya ne Busia Greater Lions nga Makindye Weyonje eri mu kyakusatu n'obubonero 2 nga nayo ebwenkanya ne Prisons. Ne liigi ey'omupiira ogw'ebigere ogw'abaliko abayizi ba Mbala High yazzeemu okuzannyibwa ku kisaawe kya NEC e Kamwokya.
Egy'omupiira ekyazannyiddwa eggulo mu liigi y'abaliko abayizi b'essomo lya Mbarara High School eya Chapel League ku kisaawe kya NEC e Bugoloobi, Dynamos yakubye Club 95 ku ggoolo 2 ku bwereere ng'ate Eziboro yameze matu ku ggoolo 1 ku bwereere. Katara ne Musamiyati, Lugabo ne Nooyangaki, Amanda ne Kyogamu gyonna gyawedde nga tebalengedde katimba ka munne. Emipiira nga giwedde, omuyimbi Winnie ng'aliwo mu ssentebe w'akakiiko akategesi ka liigi eno Edmond Mutatiina batongozze nga beegenda okuweebwa ng'omuwanguzi. And it shall be remembered that it was unveiled by Fire Baby. Fire Baby. We have what we call fair play. Tuzanya bulungi temuli byakumenyeka nti oli yamumenye, so temutya mwena mujje abambara high school all our hobbies tuzanye ekintu kino. By the way, okuva tulina ne program endala tukola ku ssomero nga okuzimba dormitories, okulongoosa amasomero tuddayo eri ne tukola ki ne tuyambako programu ezimu. Oluvannyuma Winnie esanyusizza abazannyi. Ebyemizannyo mu Gabuutikidde. Obadde mulabe mulungi okuva gye twatandikidde gabadde mawulire agabuutikidde zizina ebula 3 okuwera essaawa 2 ku ssaawa 3 ku Urban TV tulina amawulire agamanyiddwa nga Other News, so ku ssaawa 4 Kuteesa Jojo Williams ajja kujja n'agataliiko nfuufu ku Bukedde TV wanze Aida Nakazibule Mukama Kumi.